kankubulire omukazi yenna go bakwata naye mukazi owawaka gwakwata naye oba ebintu byalaba mu simu yo ne mutabuka noyo oba tomwagalangako bintu byoyo gwalabye toba tomwagalako na ku mutima gwo n'okubanga wamutadda omukazi akubira essimu nga tomwagalanga na kuwamukolesaako bukozesa n'atabula amaka g'omukazi ono omukazi ono wawaka ye mukazi wa aliriyo okitegera abebbali bakola ebintu byonna okkuta naye kola ebintu byonna eko omukazi obutakuta kankubulire nze simu eyange omukazi abeera nayo neyiye embeera naye nze simu eyange ebeeraawo teri atamanyi password yange era nze omukozi gwenkozesa oba omukazi owange gwe nnina amanyi password okuva ku ya ATM card ey'essimu patana zaki z'essimu kubanga nze sisuubirayo kuwa muntu mulala kitiibwa abatali abo kyagambo kyegera sisuubirayo kuŋŋamba mbu nina omukazi gwempa respect okusinga gwe nnina eka lwaki nkyatinga n'omukazi mu WhatsApp ndekemu andi kiba bwe kiti kojja si buli muntu alina omukazi ebbali nti aba ayenda wali omusajja okubeera ng'alina omukyala ow'ebbali nga mukyala we ali ofiisho okategedde kati nze ni musajja musira anti ali ofiisi oba mwogera awaka bw'oba tomwogeranga waka mukazi nti reaction ye kojja waliwo omukazi gojja kugamba nti olina munno agume era azinga emikono bwatu waliwo omukazi gojja okugamba nti alina munno anoonye ejjambiya oba asidi kati reaction z'abantu za njawulo kati omusajja gwe kojja owadde submission ebadde nnungi era nina kye ngiyizeemu naye kye weerabidde nti waliwo abasajja abamu ng'alina mukyala we nga w'abaana aba naye nga yasalawo buli omu abeere muleeni ye kubanga Irene yayimba n'agamba kyesirabyeko tekinkola ki Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Dori buli dakiika. Dag, welcome to Love Life. Never kojja introduction kasaba balaba abamba sekako comments. Omurro. Nebasaka nebagamba bakomyewo. Oyo no kubala yakubye yakayimba ne katambula takyabuuza. Saba ina namkwata kamera katambula. Bw'okuba Mr. Polo kabaya bonatandika okweraga kino kankubulire. Bw'olaba ofunye bufunyi kayimba. N'otandika okutumanyiira kati ogwe kwe kugwako. Webale neba ngambo ogenda kugwa ku TikTok ogwene mu byokuyimba lekera awo amalala azze wano era ngambe abani mama sebo kabaya ina mutambira omuntu akwata simu agende kwalaga bwani atutuza wane dakiika ana na tulinze bwe tukube simu nzija njogera na Bitex njogera na Badjo ani akutegeka olaba sebo nabadde ndi awo mbyokusaaga twabadde ku timeless ennansana nga ntuddawo Ndije nga tatekayo luyimba lwono. Abantu nga tebatandika duyimbirako. Mani polo kwa vota mani polo ki. Kugambye kino kati nkikubulira kabaya. Tuwabadde mu kasonda bwetu tu. Ngenda okuwulira good mani polo kwiku. Abantu ne bazina. Kyambuza. Oluyimba olwo essaawa eno bwe tuba twogera ku nnyimba eziri top eziri waggulu. Lulinga namba mmeka? Ate weesudiyiza paka awo. Lwani agambye nti luli bali bamuziri ku top. Okwandisana kutubuuza mbu muziri ku top luli mu namba. Bangambye abayimbi abanene bo nalwo omuyimbi omunene yafulumya oluyimba emabega awo. Bangambye oluyimba lwange lwayise ku lulwe. Nende lwekyo zanya oluyimba lwange ku ledi eyo gy'obeera. Ku Capital. KFM. Yusisejja tugala ubiri bisisani tegezi babadoyi. Ku lugezigezi oluli ku KFM. Oluyimba lwo tebasobola dodduteeka wali muziri. Nga saawe mudde. Kati naye mudde kigambo ki? Abani komedi wa mulaba. Yagala naye ye nembuguze ekipale. Ekipale ya. Nazijja nzigula bweru. Nzigula bulayi. Okumanyanga radio kwekolo ino olugezigezi. Omusomi wa mawulire tayogera linnya lya kika. The news at 9 p.m. Amanet. Natandika. Gaba gadda chikezi oyonga amaze. Naye webale Dorini kwe stationinga kwe brandinga yote wakoleka muntu nga tomanyi luzungu. Ojogamba ba KFM abo tubaweeyo omusomo. Ogwo gwakojja.
Oyogera oluzungu. Kyogera oluzungu lwa munyido si ono wawano wakantu. Kati nno kankolezero nalileza programu yono mulundi ogwasooka. Nali ndowooza muntu mulala yamala kwogera mannya ge. Abantu basiga baloza ndoba ndi mukyotala sibategeera. Kati ate bwe kituuka ku mukwano gwe Bina Baby avumbeeza eddoboozi naye bamuwako okulanga akalango ka tiles naye ng'ate alinga akola programu y'omukwano. Oyagala tiles. Nungi nnyo zino tiles. Nenga bannanga abaana bano beewa emirembe. Amazina twagazinye. Kakati akaiba kama ni pole kwisi katege. Kemugenda okuyimba kunaku lwa comedy kubanga bagambye Kabaya yimbukire. Kabaya kojja Kabaya kati essaawa eno. Agenda kwogera ebintu ebirimu amagezi n'agera ebintu byose. Nga tuvudde by'okusaaga kojja Kabaya kati bwe bamulanga abantu okujja okuyimba n'atajja bamenye obutebe. Kojja Kabaya nze kino nkubuulira nasoosoka nange kati amanyi baserebu. Kojja Kabaya yali alina okuyimba jolokka yabadde overbooked sente ezimu ne zitulema entuzi. Kuba kati nze ssaawa eno olinga njagala January. Ate nga mbadde ekyo sikimanyi. January kati kuba kati siriiwo. Bakupokiza buli mwezi. Siriiwo waliwo omusajja ntwala ekoboko nga nnyo ogw'omwenda. Nkugambye bwana. Kati erinnya ndiyino basiina. Mumbuulire banna bwaserebu ngwa. Okyatetenkanya. So tuwa mukatono nnyo ku sample y'oluyimba olwo olukufudde ensonga. N'obanga oli overbooked nti yakwagala alina kuswama January. Missionary style wajintamya. Ontunuulira bubi nze nennema okuyunga. Nkyazala godumara powder money polo kwi. Wamma omukazi yagamba bbaawe nga mpulira. Yagatulika leeta amazzi okukira ebbaati. Nkyazala godumara powder money polo kwi. Wamma okunkona n'otatuusa akinzisa obuwoomi enfiddiko ngikugyeko nje wadde omulaŋŋo. Kyazala godumara powder money polo kwi. Abedda babatiisanga kimu nti biruma. Abaluno akwata bukwasi nga yessa munda. Kyazala budumala powder money polo kwi. Mugole yagamba baba ngampulira tikankwereke mabego gitende obuwoomi. Olwo luyimba wetwogerera omukulu lwagamba olumuletedde okubeera. Oluyimba lunayimba ku CBS. Mbajja dukuba kuba nalusabise bulungi nnyo. Teruli mu kigambo kyonna kigomba. Bana lukuba ku CBS. Oluyimba wajja kuluzannya. Olimba wajja kulukuba kati mbulira waawe luwe muli. Tewali era njagala okwebaza kojja olw'okusabika ebigambo kubanga enfiddiko wabadde osobola ogiyita ekirala. Oluyimba nalusabise. Kitegeera enzigi wabadde okuziyita ekirala. Naye twogerera abayimbi bonna ogyewo saha. Ogyewo saha. Oyo twali mu kivulu ky'akazibu ekapo. We natiira nti King Saha wa maanyi. King Saha yanyingizaako nuupu okumala eddaki essaawa ngezi. Vanye sabbi nezire mu kibiina kyange ekya DP. Kubanga we twali tutudde n'ono waliwo abalugwala baali beetooloddewo. Okumanya King Saha wa maanyi. Yagamba kimala abalugwala ne bagamba batuleke ne ngamba naye gwe Kabaya anti kati gwomenyeewo asisobola tuvula nange mwogeddeko kuba Saha wa maanyi naye kankubulire nga tuvudde mu by'okusaaga kino njagala kibeera on record akasajja ke bayita King Saha ka maanyi wa maanyi ne bw'obanga obadde okalinako empalana nga tokaagala bwe kayingirawo bwe kati akasajja kalina amasannyalaze ayina ebintu biri bisatu ebimufuula ow'enjawulo. Eddoboozi ng'ovudde ne ku kyeddoboozi. King Saha yalemera mu bulamu obw'omuntu atalina ng'ate yafuna. Okitegeera yagaana okukyusa lifestyle ogiteeka mu bantu abaatuuka. Okitegeera tatambula n'abakuumi akola bw'ati yagaana. Yeberera na gaali ye y'abaana ba freestyle n'akulaga nti ali mu bulamu obw'omuntu owa wansi. Ekyo kimufudde ow'amaanyi mu music. Ekyokubiri okwefuula nti alwanirira abantu abali obubi. Omanya omuntu alwanirira abantu abali obubi nga ye ali bulungi. Kikola nnyo amawulire okusinga alwanirira abantu abali obubi nga naye nnyini ali bubi. Oyo aba anoonya mulimu. Ebintu bino byanjawulo Dolini.
omuntu ali obubi okulwanirira abantu abanoonya mulimu naye omuntu ali obulungi okulwanirira abantu abakitegeeza kati omuntu yeebuuza omusajja ono ebigambo byayogera ebinaamuleetera obuzibu kikyakyanoonya nti King Saha okwogera ku luguudo olubi emmotoka ye y'amaanyi ne bw'atandi olwogeddeko yasobola okuyitawo naye waliwo omunaku eno gwe lukaluubiriza. Ekyokubiri muyimbi w'amaanyi ate ye positioninga nti mwangu otuukikako mwangu okukolaganika naye tebibaddeewo. Abayimbi tebalina woofiisi, abayimbi tebaba na masimu gakwatibwa bo, tebiriiwo wano mu Uganda, tebibaddeewo bizze buzi. Era nalaba David Lutalo ng'asoma ennamba y'essimu abantu ne bamunenya naye okuyimba mulimu ng'emirimu emirala nga bonaagaba ennamba ng'oliwa. Omuntu bw'asoma ennamba y'essimu ku baagala omubuukinga aba afunye buzibu ki nti Dollars Dental Gem bw'agaba ennamba ye kiri okke naye ate omuyimbi nga King Saha oba Lutalo bw'agaba ennamba ye mbu kikyamu. Kati King Saha ye positioning awakaawe nti woofiisi otegeera essaawa eno ne bw'oyagala King Saha osobola okugamba osobola otayita muntu yenna n'ogamba kangende nga mbuuza atuuke nakawuka bwe natuuka awaka nja kufuna kyenkola ki okitegeera nja kufuna kyenjagala kati esente zennyini azigaba. Omwana oyo kati kambabuulire ekirala ekimufuula ow'amaanyi kojja ovanga ku muntu abadde ne hiiti abadde n'ennyimba nnyingi ennungi naye ovanga ku muntu abadde ne hiiti efuuka oluyiira mu ggwanga nga zisoba 20 biri nkwagala nga otudde wali ne lubanga buli wamu muliraanwa ne lubanga buli wamu era nze gundeeze nga sibe bano abayimbi nti alinayo ezaagaana n'abayo n'olwakwatayo ono n'abeera ng'ennyimba zonna kumpi zaleeta luyiira ekyo kyamaanyi ate baffeva. Kyenjagala akole kiri kimu ekikyalemya abayimbi ab'amaanyi naddala wano mu mawanga ga Afirika. Singa King Saha akikola ate kigenda mwongera nnyo ekintu ekyo. Nze omuyimbi owange omuyita Dr. Jose Chameleone gwe nsinga okwagala nate nga mwagala ne music we but sisobola butalaba kirungi ekirungi bwe nkiraba nkola ki kimanya naye obuzibu obuli mu bayimbi bwe nsanze tebaagala kuyimba. Abayimbi abo bwe bajja tubasasula bayimbe n'ogenda okuwulira oluyimba kwagala biri kojja tokaaba n'owuliramu ebigambo bina n'akulaga nti alukoze eki alumaze olwo tebakuba olulala ayinaye walala jjadduka nedda sekyo bayimbiseza ebitundu ng'ovudde ku kya shokale zino ez'omubbala nti ndi gundi ku main show kwennyini kigambo segera nti abayimbi bano ekisooka abayimbi nga ba King Saha bajjawo enkola y'okuba n'abayimbi abawerekedde nga bangi kiveewo okitegeera. Ekyokubiri ekivulu kiggwa essaawa 6 abayimbi batandika okujja ku stage essaawa 12 nga Kazibe Kapo abantu nedda ng'ovudde ku Kazibe Kapo bayajja bukyali abantu bamuwa amaanyi ne bayingira nga bukyali naye kati langirira nti show ntandika okuyimba essaawa 12 ne waba n'abantu 10 yimba omulundi omulala basobole okukeera naye ng'oyimbye ekintu kyonna akirabayo. Buli woyimba ennyimba 7 n'owummula akwelekedde n'ali eddakiika ate zennyini z'obadde ku stage nodda abantu ekyabaleese yabadde ggwe abantu balage ggwe ekyabula music industry ya Uganda abayimbi bayimba bulungi naye tebaagala kuyimba. Walabako Juliana ng'ali ku Serena ng'oyinza okulowooza mulimu CD otegeera nange omukazi oyayo walaba Misaki ng'ayimba ku Serena otegeera Irene Namubiru saamulaba naye Misaki Semakula Juliana Kanyomozi ayimba oluyimba nga newakoona akantu ntiti nga nako kawulira mu Serena nga kakoona nti ti n'akuba oluyimba n'alukasukira wali n'abako olulala butuufu n'ofiiringa tewazza okukola ki kubanga abamu tetukkiriza nti bayimbi be bayimba. Kati challenge eriwo kojja
challenge eriwo kati nze kankubulire kubanga launch za wano nzibeeramu mbadde ku launch za Serena mbadde ku launch za Wanawa waliwo abayimbi abajja okuyimbira ku bayimbi bananyini concert naye ne bachamula audience n'okusinga nanyini concert omuyimbi najja abantu ne bawanika obutebe ne bakuba enduulu nanyini concert najja abantu ne bagaa atugudde ku kizibu ne basumagiramu n'ababowa kati bananyini concert na kino mukiyige mu bantu bogenda okusunsula abagenda okuyimbira ko kakasa nti tewali abba show tewali akubbako show era abantu Kazibe Kapo mwebaza nti ye already abantu bali bamwagala nga kojja bwagamba eno musaidi y'akantu ati ne bagala music we saa kyovola ati yamubyeko ekibulu kya Kazibe Kapo na kirimu naye wakirimu ekyamazima kiri nti Kazibe Kapo ebigambo byayogera ku social media abantu bamwagala n'omutima gwe gwonna era performance zonna ezaaliwo si ye yasinga okukyamula abantu kituufu in fact enyimba z'abantu tebazitegeera ate abali mu show okitegeera nga tebazitegeera era misa Kitabakula bw'asala bw'ati okufuluma ng'ayitawo buyisi afulume ojjukira bwe twafulumirawo nga badabasemakula kitayimbe ate kyenebaza ku Kazibe Kapo ne Dr. Kwefulukuta baagana okwesiba ku audience ekyo naba credit Kazibe Kapo bwe yamanya nti audience tajja gisobola yateekawo amaanyi gonna agakyamula audience n'alema kwefuula nti yali kutololera ekyo n'abayimbi batono abakimanyi be babatubowa ku Serena ekitegeera Kazibe Kapo yagaana okwesiba ku performance yonna ogyetolooza ku gwomu ate obowa kati Kazibwe yaleka abakantu ne bashayininga n'abayimbi ne bashayininga ate n'akulaga nti omuyimbi ow'amaanyi yimba ennyimba zo ne beziba 5 tewali bya luyimba lumu kyova Aruna Mubiru yayimba nempulira nga nfa Dr. Iludamani n'ayimba nempulira nga nfa kati twanyumirwa sho amaaso gaffe ne gava kulaba omuntu omu oli Kazibwe ne tutandika okunyumirwa sho naye bange ekola ki ate kyali kya non-stop by the way wakola nawe oluddewo tunoonya kuba kati concert yaggwa bintu tubyogera kwayise bannange bwe tubanga tuzze kusanyuka ba MC mu bajjeewo Kazibe Kapo ekyo yakikola temwaliwo MC ku stage kwasookako Mukasa Kadeya ku stage ne kuddako abayimbi awo abato ba Madina ali awo mukadde Madina naye kakyamula nnyo stage n'abalala awo bagundi ba ono mutaani wa Sebadduka neyanziza nafiirwa bakulu bange Seremba ng'onyumirwa olukoba ku lukoba bannanga abayimbi abategeka concert mujjewo ba MC ekivulu kyatandika butandisi ne tunyumira mpozi n'akalala akasembayo ndowooza abantu Kazibe Kapo abantu bamusukkako obungi VIP abantu ne bagiyiikamu nejjula omuntu nga yasasudde emmeeza ya $3,000,000 abantu batuuka ne bakola ki ne beesindika kumpi kuyimirira ku bantu abali mu VIP but that's okay owa VIP n'atali wa VIP ffenna tunyumirwa kyekimu ekyenjawulo nti abamu twesobola okutuula ku tebo abamu tebeesobola naye njagala okunyigira omuyimbi gwe bayita Liam Voice Liam Voice oli musajja mubi nnyo kankyogerera wano ku Love Life Liam Voice okimanyi bulungi nti Urban Kojja nz'omu ku bantu abadde basinga okukwagala nga sikola video nga sikuwaanye mubamu ku bayimbi abasinga okuyimba mu ggwanga naye amazima Katonda mugulu mu myaka 2 n'ota akayimba kamu n'otussa ennyonta oyo omuyimbi omulaba nze kankubulira wano mu Uganda waliwo abayimbi abalina potential banange Liamwayi mwoyo Liam Voice yayimba akayimba na alina party gye yatuuka na raisinga key wawe guno mukwano gwe ninagusasona bankubaleko berengo jagana manyeso bisikwani omukwano gwo mungi kompate nanebuuza nzani komaonzita nakawanika nzani yawanika ki najisa Liam oli mubi wangala Liam Voice wangala yatisa mu covid oyo mwana Liam Voice nasidi no musajja wa Sidiki Voko katusooka ono tusooke Liam Voice nkyogerera wano if serious could overtake Moses Radio naye abaana abo ekyo nkikubuulira
naye Liam Voice asifulumya akayimba kamu n'atugamba nga bw'akaaba amangu n'agenda awummula emyaka 3. Radio ekyenjawulo kye yayina abaana bano kye balina omuyigirako yayiwangawo buyiyi buli omu n'alondako kye yayagala ku serving table. Liam Voice nkwegayirira kyovula saha omulaba akuba TikTok live nayendanga ne taata wa Kyentebe zonna nga olaba abantu tabassa nnyonta. Eno industry y'okufulumya akayimba kamu nga bw'osirika obubaka buno nsaba Mukama Katonda nnyambe bukutuukeko. Anti bano booza mu ye baliboza mu Liam ye kabaka wana abaana abayimba ennyimba ezo of course unknown tosobola mukola ki unknown tosobola muyisa mu maaso ayimba naddala akayimba ke yayimba ne Lydia Jasmine tayongera okuprovinga nti unknown muyimbi naye nabo bakkiriza nti Liam Voice essaawo mweyo style ye kabaka. Waliwo n'abaana ba Vairota kiki ekigaana okukola show bapromota baba balinda kibane Vairota ki ekimugaano okukola show omwana abadde ku top paka ate wagenze ng'azembeya ayimba bulungi endo ng'agirina ate ne bagaana okukola show bane ebiruma bannange. Vairota obuzibu obumutawaanya I think asetolingira nnyo ekitono emmeme yesi yakuwankawanka ate ekyo mu buyimbi kikyamu omuyimbi ebbanga lyonna alina okubeera nga yeebanja. Wano mu Uganda kati essaawa eno lwakuba omugigi ogwo gugenze gugenda ogw'abaana abo babadde batandise generation eyaabwe kubanga wano mu Uganda twatandika ne generation y'abayimbi b'akadongo kamu Chameleone, Bobby Wine ne Bebe Cool ne bagigobawo ne tufuna generation yawo mu 2018 mabega nnyo sijja kuddayo mu bandi kubanga ate aba Chameleone, Bebe Cool ne Bobby Wine bajja ne bakendeeza ku Misach ne Misach akyogera mu interviews ti music w'abaana abo yatutawaanya nnyo naye waliwo omugigi ogwajja ogwandisappointinga omwaka gwali 2018 omwaka ogwo gwaleeta Bigoli Topic Kasente omwaka ogwo ne guleeta Tubaayo ani yayimba Ffe Tubaayo nga Bini Ganta 2018 aleeta Bini Ganta 2018 aleeta Topic Kasente Fikfa Maker naye yagiraawo n'oluyimba Pisto omulembe ogwo ne guleeta ono omwana Latinum kati eyo generation nekwatirirako eyo generation teyawangaddewo nga bali abanene bowe bali of course bateekawo omukululo tutuuka emabega wano mu COVID waliwo generation wave ya Liam Voice wave ya unknown wave ya acidic vocals wa 2018 eyo gundi yajja nga bwana buto bufubutuka omuziki ogw'ekintu ekikulu abayimbi abanene ne bafuna obunkenke paka lwe bazzeemu ne bakajjala mu bifo byabwe kati abayimbi abaliwo kojjaamu kwogeddeko Vairota wankubira mmala gwe nnina mmala oyo Vairota ennyimba ze simanyi taito naye nalabanga TikTok eddanga nkyalina obudde obeera ku TikTok nga Vairota mugoberera nnyo ayimba bulungi alaga nnyo ebikolwa ekyokubiri nga bw'abajja ku stage akoppa performance z'abali abasajja bali Abamerika abo nembyagala nnyo nga ajjanga star nga ajja nnyo ku stage nga star naye bannange omwana ne bagaano n'asindiki voko n'akola gundi ronchi yajjuza abantu ebusobo kalina empisa oyo omwana empisa ennyingi ze zimulemesezza talenti ye ndowooza okuyitimuka obeera n'empisa ennungi mu industry eno ey'okuyimba abantu bakulinnyako nnyo n'ebikono ne bikusukkako oyo omwana acidic vocals alina empisa nnyingi omwana yajja n'annyimbira ku musomo gwange ku Power King ebisenge byogedde nga simuwadde yadde ebibiri ate nga yalina hit eriko yoyo ayina performance yayimba ku ssomero n'enkaaba amaziga nga ndabye akantu yabuulirira abaana abasoma ku ssomero kale musome bulungi soke katambula nnyo naye amanya kayimba ako ye bw'aba kayimba mu bantu takayimba nga ate bino betuwulira akatekamu nnyo ebiri awo okusinzira embeera eyo eri awo okitegeera bambi muyimbi mulungi naye nga kojja simanyi nga tuwumbawumba ekyabayimbi nze wano mu Uganda omuyimbi asinga okuba ne talent ate yasinga obwavu ndowooza kikola wano wokka simanyi olwaleero abaana abo acidic vocals Liam Voice omugigi ogwo omupya unknown buli omu yandibadde alina private jet
Yes. Kubanga ayimbye oluyimba ne lutamala lusasaana ekyo nja kwongera okukyogerako buli we nnaabeera abavunaanyizibwa ku baana abo okulaba nga bafuna mu ati waabwe. Kati olwaleero oluyimba oluliko mu ggwanga baluyita nkyazaala style of Manipolo kera kojja Kabaya naye obwavu mutta. Ate sigenda kwejalabiza mu Manipolo kera sho ngenda girangirira oba napangawo bipiira kwe nayimbira era njagala nkigamba abayimbi. Omuyimbi nze maze mbwa serebu bw'oluyimba ennaku nnya. Okusomozebwa kwensanze kwe kuno nasaasi. Bale bafuna hiti. Wakamala ennaku nnya olina hiti. Nyanga ndi serebu. Nagenda conference ya Bitex. Na spending emitwalo 5. Ze yampa sijja kuzoogera okukola. Ebyo byali byama byaffe. Naye na spending emitwalo move yokka. Expenditure kubanga omuyimbi tasobola kufuna mu sente za booking. Omuyimbi afunira mu launch. Sponsorship. Kiki ekikwasa stage n'amataala simanya likodi biki ne bakutwalako miliyoni 8 mboleeta mataala ng'abantu baze kulaba talenti yo. Omuyimbi okimanyi kati bayimbire mu nzikiza se kyantegeeza omuyimbi asobola okufuna abantu n'atafuna ate sente. Expenditure bweyittirira mu kivu kakamba bba ne kujja kuteeka busho bwaffe obumanyi n'ofuna miliyoni 10 okitegeera naye nga oyina abantu nga 2.5 busho munda naye n'ofuna miliyoni meka 10 lwaki ekisooka totegeka show abantu bagenda kusasuza kituufu. Ekyokubiri obalira nnyo mu social capital okufuna ati nja kugenda Kabaya anguleko tebo noba ati mu mwaka bwe nakola busho bwange bubiri oba kamu njafuna miliyoni 10 na meka 15 neteekawo akapoliti kange. Omuyimbi ono ajja nga bolaba omuyimbi King Saha wamaanyi okusinga stage ennungi wamaanyi okusinga ebidongo ebirungi najja n'agenda mu expenditure ya miliyoni 12 n'avaamu nga talina ssente okitegera najja n'afuna abantu 7 abalala ne bamulanga jjuzza naye nga tafunye eki kubanga wayina ofunira tables ezo okitegera ayina funira mu tables ezo najja omuntu namanyona amugulako ki table ze maze nagenda ku conference ya Bitex nakozesa emitwalo 5 movemu emitwalo 5 sente ze yampa deposit ne balance gwe manja simanyi nawe ziri kuba neze mubanja ate kati nze banja okitegera kyagamba naye chance oteka munnyo naye atojja mu kitono njja mu kitono ka chance je nina sho je ngendo okukola ya Manipolo kwi abantu bazze kulaba content wa Kabaya bazze kulira akayimba ako live bazze kuyembozi zetunyumya bazze ulira content ye na yenna ekibadde se simatara nabivuga kode ekintu ekisamu sampo abantu kiruma nnyo kuwagira tegwe n'owagira abalala omuntu n'okola launch n'osigala nga bw'obadde mu bulamu amakulu nti kankole launch ndeeta ebidongo byange byebbeeyi ensaamusaamu ne ka stage kemba nsobodde keeko naye nga nfunye ssente n'okkuba oluyimba ne lugenda viral n'ofuna emirimu leka tutumu lyo kuggwawo nga wagulamu emmotoka leka tutumu okuggwawo nga wasula ku apartment ya miliyoni 3 okuyimba mirimu ng'emirimu emirala tewali kyekikujjako kuba hit n'ofuna miliyoni 10 n'ogende nabugabo osuubule tolina kyofiirwa abaana abayimbi beteekamu amalala nti ye wa kitalo ng'alowooza hit zigenda kujjira omuntu abadde ku bigere agenze aguze emmotoka ya bukadde 6 awaddeyo miliyoni 2 bamubanjaana abadde ku bigere abadde asola mu nyumba ya mutwalo 10 kati akulaga agenze mu nyumba ya kamumeka kyekiŋŋaana okusigala mu nnyumba yange eyo nga bwe ensonda ezigula akapoloti nsule ewange vaawoko kale ogende mu yasatu naye kuŋŋaanya obusente buno kubanga buli muntu mu bulamu alina omulimu gwakola nga tannatereera gw'olinamu idea yadde oli bubi omuntu omusanga ng'ali mu nkoko basuubula nkoko ng'abeera kamotoka kaloole naye nga sizize era afuna 15,000 bamutwalo naye ng'amanyi tekoko bazigula bwe bati ne bwe bati naye bamanager b'abayimbi mukoze kinene nnyo chansi z'abaana bano nga bafunye ettutumu ne lisaanawo nga ssente bazimalira mu kwejalabya tugende ku DNA okategedde eyakafeero ndaba obudde bututwala kiyumba anaagwa bayogera bibye abasinga abakazi mwatutidde tuli bangu fear women bagamba kati bano ekisinga obukulu bagamba ebintu ebibiri bano abafaanagana lwaki bo byaganye ekyokubiri lwaki bano be bawanze yene bewanze babanje bani bwe baba mama bwe bakyali balamu kakati mama ono omugamba taata wange yaani kati unfortunately kati nze mama yafa
mama wange bwe yafa singa muzeeyi yeesulamu akambayaaya muzeeyi musoke n'agamba nti abaana bange mwenna mbatwala ku DNA omusaayi ne gumpandula mba nkomye kubanga ne gwe nandibuuzizza nti ani anzaala yanvaako muvubuka oyo eyabadde afaanana Kafeero yankwasiza nnyo ekisa balina babiri okibaji asoogera ku oli ow'obulevu kubanga abaana abasinze okukwata abantu omubabiro obulevu ndaba nga asinga niwo omugenzi obukulu obukazi nalabye obubi mwenge ndowooza abaana abasinze okukwata abantu omubabiro kwabaddeko Yesu omuddugavu oyo abantu baamugabidde Bafana Yesu oyo yere twamufuddeko nnyo kubanga Yesu omuddugavu oyo yagenze n'asanyirira Kamaliya n'afaanana mukyala mukulu azze okuloopa bbo obutalabirira baana era nze yafaananiddemu abakebezi ab'omu ekereziya naye oyo tetwamutwaddeko nnyo budde oyo twamuganye wadde nga si ffe tulina obuyinza obumugaana bwe twagenze kwona omwana bambi omwana ono ow'Akafeero amufaanana ennyo yagenze n'ayogera bambi ekigambo ekyankutteko ate nga tufaanamu naga nti mama wange yafa oba olyawo singa abadde mulamu nandigenze ne mubuuza taata wange yaani akasuwa ke yabadde alina kokka keeka Akafeero naye ngenda kusaba ebintu bibiri oba bisatu ekisookera ddala gavumenti mukakkanye ku bbeeyi DNA kwekebererwa abaana tukabakeberere nga wali nga bakamuzaala sente ezikebeza DNA zibeerenga eza siriimu mutwalo ogwo ku 10 ezi tekiruma nnyo kuzuula nti bebi gwe bazadde si ggwe kitaawe naye ate kiruma nnyo omuntu ku myaka 3 okuzuula nti famire ya Burhani Musoke si ye taata wange olwo ng'olina okutandika omusajja omukulu ku myaka 3 okunoonya ekika nalabyeyo abantu bangi ababalaata nga bagamba nti gula ettaka lyotandike famire yo naye gwe tomanyi nti waliwo abantu bizinesi zaabwe ne zitaataagana olw'okubeera nti ekika kye takimanyi abantu bazaala abaana ne balwala abalaba batambula okwo abalonda ebicupacupa abasinga tebaalaluka lwa kirala naye baalaluka lwa kika nabutatereeza mpewo emisaayi egimu mikambwe wano mu Buganda wabeerangawo engeri abantu gye baakeberangamu DNA wano mu Buganda omuntu bwe yazaalanga omwana yamuzaaliranga wansi wa mutuba nga yambibwako abakyala abayitibwa bamulerwa muti bwe baavanga mu mutuba baatambuliranga mu lunyiriri okujjeeka awo ne wavaawo olunyiriri omuntu mwasibuka bwe baatuukanga eka baatuukiranga mu lujja awo ne wavaawo olujja omuntu lwavaamu ne bayingira mu nnyumba okutuma omwana erinnya wansi wa kasolya omuntu bwe yavanga okugamba nti nva mu mutuba gwa gundi mu lunyiriri lwa gundi mu lujja lwa gundi mu kasolya ka gundi era omukulu wa kasolya muntu wa makulu nnyo mu Buganda eyo kanveeyo omwana bwe yayingiranga awaka nga bamulimu olwattoma oba nga baagala okumwalula oba okumanya oba azaalibwa mu maka omwo taata yasumululanga empale n'aggyayo emboobo n'agikuba omwana oyo mu mutwe omwana bwe yabeeranga azaalibwa mu lujja omwo yasekanga n'abuukabuuka ne kitandika okuzina bwe yabanga muwere era yamwenyanga omwana bwe yabeeranga tazaalibwa mu lujja omwo yagwanga ddalu oba okukala awo wennyini n'afiirawo tokwata emboobo n'ogikuba bebi goyina ewaka mu mutwe wandifiira omwana ekyokubiri baakwatanga ekibbo ne bakiteekamu amazzi ne basuulamu akalira k'omwana ne batandika okubaako ennyimba ze bayimba omwana bwe yazaalibwanga mu lujja omwo akalira kazinanga kambuka omwana bwe yabanga si wa mu famire eyo ng'akalira kasigala wansi byonna twabidibya waliwo obubonero obwalabirwangako abaana nti bazaalibwa mu lujja omwo omuli omwana bwe yakaabakaabanga ennyo oluusi bwabanga bwoka abaana bakaaba kya bulijjo naye waliwo omwana yakaabakaabanga ng'abanja kika abaana eyaabwe yabakubanga n'ebirala bingi nnyo omusaayi kwe gwasinziirangako okubanja ebika byabwe omulungi andaba nga tutandika ensonga y'Akafeero famire yo mwozaalibwa kintu kikulu nnyo kyova olaba ffe tuli wano ne bwoba weevuga naye ng'olina muganda wo envunza gwe ziruma mu kyalo asiba mu Ttangira walagi gwe yawasa ng'amukuba n'ebigo ku kkubo era bw'ogendayo ewaka ogamba abantu nti oyo muganda wange naye bamukugamba nti kati ali kimenyedde yavuddeyo alina kigudo era ovugayo n'ogenda omunoonyaayo omulabeko omusaayi nsonga nkulu nnyo naye tuddeyo ku nkola ey'abajjajjaffe ekyagudde ew'Akafeero kirina kutuzibula maaso naye mwegendereze nnyo nga mukebeza DNA wandikebeza omuntu omugagga mu kika famire kwesibidde olukoba nga si waamu mmwe
bwe mulabanga omuntu ng'alina akasente ne mumanyi nti si wammwe. Era dieni ezisinga bakebeza baavu. Waliwo omugagga gwe baali bagambyeko nti omwana oyo bamukebera ayinza okuba si wa wano. So ensonga za Kafeero zimulungudde naye kyensobola okugamba abantu ekisooka mu byonna nakkaanya n'ekintu ekyokuteeta abamawulire okukebeza abaana ba Kafeero. Naye ate ekyokuteeka results mu lujjudde kyali kikyamu. Kubanga buli mwana yawaayo omusaayi gutwalibwe okukeberebwe. Talina ssuubi walala. Bonna omutima gwe baweesaayo omusaayi babaggyeko DNA egwali gumu nga bwe baali 2 bameka. Tugerere bana 2 Bali bayinza okuba beesunsula. Bali baawulira oluvuuvumu nti Kafeero si yali kitaawo. Bana 25 abeewaayo genda okukeberebwa kyali kirungi. Naye ekyalina okukolebwa nga abaana bazuuse nti be baana ba Kafeero. Kafeero talina bya bugagga biriwo nti byebirwanirwa essaawa eno. Ebisinga bikoze eki bitunduddwa. Abaana bano kubanga Minisita Balamu musajja mugezi. Kuba musajja mugagga teri muntu mugagga aba musiru. Abaana bano abaana aba Kafeero abatuufu baali badde bayitibwa mu meeting. Owulira? Nga bonna we bali 20 bameka. N'abakulira ekika bonna nga bwe baali aba family. Ne batuuzibwe wantu watya? Ne babasomera ebivudde mu ki? Owulira? Nti Kafeero alina abaana bameka? Abaana bano abaana abaakeberebwa nti ba Kafeero be balina mu kiseera kino okufuuka Kafeero omulamu. Be balina ofuuka abazadde. Abaana abaasuulibwe 21. Kubanga abaana bali 21 tebalina kika ki? Kirala. Ate naawe ow'ekitalo nga n'oli gwe nawulidde agamba nti bajja akalambo ku kijja. Naawe ow'ekitalo tomanyi bwe wakola ki? Bwe wajja. Mu baana abo 21 mulimu kale abazze obuzzi bakeberebwe. Naye waliwo ababadde mu mbeera ey'okuba nti babeera na waka abamanyiddwa basenga ne bajjajja nti baana ba Kafeero. Mwebali? Kyenjagala okulaga nti omwana oyo tosobola musindiikiriza kumugamba nti vaawo wano. Bw'aba kitegedde nti Kafeero si ya muzaala kitegeeza talina buyinza ku maali ya Kafeero kuba ne maali nayo yennyini tekola ki? Teriiwo. Naye kale bibeere bya kyama afuna access ekozesa ennyumba y'e Masaaba. Bw'aba alina abako baaleeta oba ng'alina omuki? Omukolo. Ekyokubiri abaana bano abaafisseewo ababadde bamanyiddwa nti ba Kafeero. Waliwo okuyita DNA ez'abaana ba Kabaaya. Ne wavaawo omukazi ava ekyotera nga azze n'abaana. Ava era akaaya ava wa nti babakebere nti baana baani? Ba Kabaaya. Wabula ne wabaawo n'omukazi aleeta abaana oba ne wabaawo abaana abajja ku musobo Bakabero babaana ba Kabaaya. Ng'ekika kyonna kimanyi nti bange nga n'ebifo bawangaalira byani? Byange. Kyanjawulo abaana bano kera ku makya okubagamba ku myaka 3 kubanga ne Kafeero ne bwe yandibaddewo aba talina gwasobola kugoba waka. Ne bandikebeza DNA nga 21 sibabe yandikumye baki? Era ne Buladina yalambika bulungi nti yakuza omwana gwatakola ki? Era n'atuuka n'agenda n'afumbirwa. Bano abaana abakebeddwa nti ba Kafeero abana bwe banaafuuka ekizibu bagenda kuleeta embeera ey'okwetemula mu family. Kubanga 21 abaasuuliddwa n'abana abalamu bonna bakolagana ekintu kitya? Bakimanyi oli ye kitaabu omuki? Omugenzi. Baweeyo akataka ebaziikibwa buyiko obuno obwasigala e Masaaba bwempulira boogera. Baweeko ekemu ebyo byonna bikolebwa mu kyama nga tebiri mu media kubanga media teyina lwaki emanya nti Kafeero alina abaana 425. Wabula bano abagugula n'25 bwe banaamanya nti abaana taata baazaala bali 4 neffe tetusiimye na bivudde mu ki? Mu ndaga butonde. Katulwane tweyongere tukebere omuki? Omusaayi. Naye ngo bawadde access ennyumba bakole ki? Bagikozese ekyo minisita ng'akiragira nti abaana babadde babeera awaka mu maka ga Kafeero nga bamanyi ekitaabu baleke bakozese ebintu bya Kafeero nga babadde babikozesa kubanga tewali mugabo guliwo tukugenda gabanwa. Lwaki obasuula nga ne kitaawo alina be yalabiriranga nga si bantumbwezi? Basuule ngo basuulira mu kyama obutabaanika ensi ekole ki? Ebalabe. Kati amagezi gempa abaana ba Kafeero baswazi amagezi genkuwa gali gamu ne banna abasatu mufuuke Kafeero omulamu mwetunuzeemu kamera nga mulowoozezza ekimala muddire abaana 21
mufuuke kafeero nti mmwe muzaala bali abirimu omu mukimanye obumalirivu bwe mwabaddeko nti kafeero yabazaala ne bali bwe bakoze eki bwe babadde nabo tewali bya bugagga birwanirwa nti bigenda lwanirwa kafeero byeyaleka ettaka eririwo lyakijja n'akayumba kafeero ke yakola ki ke yaleka abaana bano yadde bategedde nti kafeero si yabazaala kale ekyannumye mu byonna kubaanika mu kamera wabula ebbugu omuliro gwandyesaze ti DNA zitubodde naye tukozese erinnya lya kafeero nti ye kitaffe tuziikibwe na waki bisigale mu kyama kati Schwarzenegger bw'atalwana kutuuza banne ne basigala nga bakudaala eyaziika wano akalamba akajjewo gwali mu nnyumba ya kitaffe vaawo gwabadde alima lumonde manga tetumusangayo kikyamu kubanga gwe eyazuulidde ati oli mwana wa kafeero n'ono ataazuuliddwa mwenna temumanyi bwe mwajja kubanga abaana bano emyaka 3 gye balina tewaliwo musajja yali azze nga abanja nti yabazaala ujanga kafeero akola ti okategera kegamba tewali musajja yali azze nga ababanja kitegeeza ekika kye bamanyi kyekiriwa DNA naye yali teyeetaagisa wabula kyensaba gavumenti ekole ekirala kubanga omulimu yagukoze bulungi ogw'okuzuula abaana nti bali si baaki si bakafeero kyensaba gavumenti etuuze abaana bano owulira ekwate abaana abaana abagambibwa nti be bakafeero babalirire ebintu kafeero byayinawo kati kuba kafeero ne waba alina AKM ng'evaamu $10,000,000 yegyogesa bano abaana bajogesa 21 kubanga senga tewaaliwo yadde tebandizze ku DNA in fact bandi badde abamu babeeguya gavumenti ekwate oba muzira kisa nga temunnasonda ssente za DNA egenda South Africa mukwate ssente ba Schwarzenegger bano abaana bakafeero ababagamba nti batuufu owulira mubasasula omugabo gwabwe ettaka lino lisheyalingibwe ba Schwarzenegger ne bali abaasuuliddwa nga tewaliwo agenda kutyoboola munne okategera kemugamba bwaba wakataka ka ekanya mukabale ssente ezikavaamu muziwe abaana bano otegeera mudire maza taito egende mu mannya g'abaana bano abana ng'ewantu awo tewatundwa bano abaana bavunaanyizibwa okukuuma okubudaabuda 21 kikirina okukola kubanga ekibatta sisuubira nti oba singa kafeero talina kyayina ssaawa eno manyi kati ffe gye twagaggawala tulowooza nga bagagga nti alina ki oba eko obuna obwo ojja sanga emasaba babugula $6,000,000 oba 4 okitegeera onaga nti ezo $1,000,000 tulina zigabala bameka 3 bameka nga kyekibattiraawo so nsaba minisita abatuuze abaana abaazuuliddwa nti bakafeero batereeze olulimi lwe bakozesa ekirala bayite bannaye babazzeemu essuubi kubanga mwenna temumanyi bwe mwajja bwe mumala okubayita ennyumba bagikozesa nga badde bakola ki mulimu abaleeteddwa obuleetebwa oluvannyuma naye abakadde ababadde ewaka bemukuze nabo mubaleke kati ng'oyo omwana wa Tinti era bannaye ebintu bya Mukama oyo omwana wa Tinti akaana ako kabadde bambika kumaakuma banne baako bw'oba oliyo ng'olowooza tata yakuzaala mujje wano ewaka ewaffe wagazi butuufu akaana ako nabadde nsaba nnyo naye Mukama nazza bibye abyadde naye esooka biveeko abaana abadde bamanyi nti bakafeero era abakuze ne bano ba Schwarzenegger abadde babeera awaka basigalewo awaka bw'eba ekibaluma ke katakako ku masaba oli ke yatuuse n'okulangira banne bajjeko omufu bano abaana baweebwe ssente ezijja mu mali ya kafeero eriwo kati owulira nabo bagijjemu enta ekyalingibwa abantu 20 bameka so tusabe minisita Balamu gyokebera obukebezi omusaayi kireme kubanga kinyumo kikomaawo kirina okubeera nga kirina ekigendererwa ensonga zino zezabadde baagala ziggukire kujja mawulire kyadde ekikyamu okulaga nti gabadde mawano moving forward abawala bannange nga tunazaalira musajja sooka okole background check kikakyo anti kati mwami kafeero yali musajja mukyakazi nokitegeera ekyokubiri kafeero si yeeka alina abaana abatali babeeyi kati dyeni eringa boolaba siriimu abalowooza nti balamu nga tebeekebezangako bangi okusinga abalwadde abaali beekebeza ffenna tetuli safe okukebeza abaana si kubi okusinziira ku muntu ekigendererwa kyaba nakyo kubanga mu bulamu
kati olaba waliwo abaana bambi era banaye ebintu bino eby'omusaayi abakyala abali eyo omusajja bw'akwata abaana n'abatwala ku musaayi leka kuyomba kitegeeza tonneesiga abaana babaswikinga bulijjo mu malwaliro okitegeera era naawe omwami bw'ozuula nti omwana si wa mukyala oyo sooka olindeko okumusalira omusango sigambye nti buli gwe batazaala sigambye nti bamuswikinga naye ffenna tukkirize nti amalwaliro agamu bakyusizaayo abaana olinga abadde azadde ono ne bamuswikinga either by mistake oba mukagenderera ekyokubiri abantu balina bisitole byabwe oluusi bye batoogera omuntu ayinza okubeerawo nga bamusobyako sigambye nti kyekwaso naye kisoboka nga bamukwata n'asirika ng'oli bamukwata n'asirika nga laabwa anaakyogera byongera kumuswaza abamu nga babasiga n'obulwadde n'akimanya n'okimanya oluusi bbaawo ali bweru bangi abakazi nga bbaawo ali mu Amerika oba kale ali bweru omukazi n'afuna obulwadde nga bba yamuleka mulamu n'asirika n'abumusiiga ng'akomyewo wano okitegeera ng'agamba omusajja ono bw'anaamanya nti ndi mulwadde ate nkolye ntya n'amusiiga obulwadde ekyo kyoyogedde ekyokukyusa abaana mu ddwaliro abasajja ekisinga okubaluma ku baana nti siwe kwenda mu buki era first born tayinza kuluma first born nga si wuwo taluma ng'omwana wo wakati kubanga omukazi okimanya nti bakazi bonna betuwasizza boni asinga agwa bugwi omukazi aba n'omuntu olwedde gw'omuggyako okyagala nagamba omanyi nti olubuto lwali muneesakola ki naye omwana oyo waawa obwowakati so ne DNA etteeka libeerewo lwaki DNA eno mufulumya results zaazo mu lujjudde ono gw'ogamba nti abanikojja si yakuzaala yeyeebaka ne nnyina ati bide babireta mu public bwe buzibu yali public interest kirungi si kirungi but it is what it is pero yali celebrity era nayo no better celebrity nozalo wade eyo anti kumanya kabaya abana bona bayina babi ati kyembuuza kati gongame nti abanikojja si yanzaala gwe manyi nti taata okiraze ensi nti si yanzaala nze mu kuswazibwa okwo ninamu musango ki kubanga abaana bonna kafero baatazaala baaswadde owulira ne kamera ne zibabeerako nabo mbadde balinze kulaba swazi nigo basiwa akafeero bamusekerere kyembuuza bano abaana be basudde ensi si bakafeero era baana be bebeegatta ne banyaabwe tudde ku nkola y'abakitaffe kati olaba nze ewaka ewaffe tuddeyo bannange ku nkola y'abakitaffe amaka gaabangamu abaana bangi okitegeera ffe bakitaffe tebaatutwala ku ma DNA ojja genda okwekanga nga naffe abamu singa abasajja abo bakola DNA oba oli awo tetuli ba mu lujja omwo naye ye bwakutunulira bw'ati akulabamu nti ono mwana gwange ng'ovudde ku kyokugatta omusaayi kubanze kambabuulire ndowooza akafeero yali musajja na mugezi nnyo obutaleka bya bugagga bingi nnyo n'atayayanira nnyo nsi kubanga olaba kayanye kuyiika 2-3 singa kafeero yali alina akeedi mu kabuusu oba ennateete ku bitaala tebandijjeyo jambiya nze senga nabadde minisita balamu nga nze nkebeza abo abaana ng'abaana bakafeero abirimu omusi bakafeero nabadde sitaliza atuseezo nabadde nkola ekintu kimu mali yakafeero eriwo esigaddewo okitegeera nti yiino valiyo ya sente mmeka ng'asirikiriza zange mu kikondoolo nembalite nti ekibagugulanya ki tiswazi yatunda eno ono yatunda eno ntyo ntye emaali yakafeero entuufu eriwa nti yiino ani ayina ekyapa kya wano nti bisirikirwa nga nkola ekintu eki nga nkwata miliyoni 10 kubanga nina access etuuka ku president abaana tubakebedde banabe bakafeero abirimu omusibaki naye abirimu omu bakulidde mu bigere byakafeero tetugenda sobola kuwaayo mawano gano eri nsi tukole tutya ekyapa ekirimu ekijja kyakafeero kikyusibwe kibereka abaana bana abakebeddwa nti bakafeero batusirikidde neeri tujjeyo bameka 2 ekyapa tukwate sente ezijja mu ttaka lino ery'emasaaba eryasigalawo tuzigabanya abaana bano 25 tubagambe nti tekyali wano alina buyinza bwakomeredde ku ttaka lino mwenna mulivunyazibwako kyenkanyi lyali lyani yakitammwe n'ekijja anaabalemereddwa yonna gy'alemereddwa ajja kujjanko kubanga akataka ako tekaweza na miliyoni aga bwanga ziriyika 7 abaana bano bayite okwate miliyoni 10 nga n'owalandiza ali awo ettaka Misiri kuba yalina ekyapa ky'emasaaba akirete kidde mmanya g'abaana bameka obagabanye miliyoni 10 bonna tewali muntu yenna akkirizibwa kutunda ttaka lya masaaba
ate buli muntu agende n'entandikwa iyo ya milioni 10 atandika obulamu awaka ffenna watugasa kyenkani bonna ensi gwenekubya wano yakomanga wawaka yabadde akoze ekintu ekirungi ennyo ne watabaawo mawanu gano kujja mu duniya muno kale obudde bukyatumala esembayo akati ogedde ebadde bitrendinga ogambye muri mu lusirika omukazi yanyize oba yanobye simu gwe lwaki ebintu obireka mu simu we bamwenda eka amaka gange gali mu lusuubo lwa kusatulukuka abakyala mulina obuzibu omusajja alekaawo essimu ye nga bwengiresebwa nga tuli mu mirembe awaka tusanyuka tudigida n'osooka ogikubako eriiso erisooka nodda ku birala n'ogikubako eryokubiri okkakkana nga sitaani agambye kola ki ng'okimanyidde ddala bulungi nti essimu eyo bw'onaagikwata n'obaako by'otinkuula ng'eyagikwata mu ssimu ya bba egindi n'emwokya n'eyagikwata mu ssimu ya bba egindi n'emwokya ono bbaawo si malayika naawe egenda kukwokya n'ogamba Mukama Katonda nsaba nange banjokye ku muliro bw'ogitunulamu bw'oti nga ekwokezza bw'emala okukwokya ate n'okomayo wali omusajja n'omutunuzaamu omudumu kikyengezaako okutegeeza ekintu ekyo kigeraageranye ku mubbi poliisi gwemaze ebbanga ng'enoonya n'agyetwalira n'agamba nti bannange ndi mubbi ne bamugamba vaawo genda eri osaagire nti ndi mubbi n'obujulizi buubuno so nze sigenda kwogera bingi naye njagadde kuyisa kaama nga ngamba bakyala baffe abalungi mpaawo omusajja ku nsi kuno malayika essimu y'omusajja katungulu bw'ogitunulamu bw'oti ekuleeta amaziga mu maaso nga bw'olaba abasajja abasinga bonna beba n'ebyama byabwe mu masimu essimu zisatuludde obufumbo omuntu yenna bw'akukwekanga omukyala gw'alina ebbali gwe gwamukwese n'ofuba nnyo okulabanga olwanyisa embeera ey'okumukukweka n'omwezuulira ku ffenna banenyaani nze ngambye kanwane nnyo nyweza amaka gange kubanga munnange bw'anaazuula omukyala ow'okubiri ono gwe nafuna olw'ensonga eziteewalika ze sijja kunnyonnyola ne nga munnange kasigale nga musanyufu naye buli lunaku ng'ogukeeranga mulimu leero simuzudde kanswame enkya luli simuzudde kanswame enkya bw'onaakeera ku makya n'omuzuula embeera eyo enaakutuukako yesinga obulungi okusinga eri nga bw'obadde nga tomanyi so mmaliriza nkuba abakyala akaama twesonyiwa amasimu g'abaami nga naffe bwe twesonyiwa ag'abakyala buli omu abeere muleeni ye babalya dolini nammwe babalya lwaki mbeera ku bunkenke wabeerawo empagi ezifuga obufumbo empagi ey'okwesigaŋŋana kalinza omukazi owange yazudde omuwala gwenkwana mu ssimu teri siriddamu kufuna bwesigwa wange ekyo kyo nkikkiriza eyeegenze teridda naye ng'ebaddewo okumala emyaka 18 yamenyese lwa lunaku olwo lwa decision egi kubanga ffe abasajja abatali benzi lw'oyenda lwe bakwata era omukyala bw'okwatiranga bbaawo mu bwenzi manya nti oyo omusajja amakya mu bwenzi omusajja kafulu mu bwenzi tebamukwata era gwatakwatanga wo tobeerangawo kugamba nti nze ndi seefu bw'omukwatira mu bwenzi omanya tatera kwenda omusajja gwe bakwatira mu bwenzi omukyalo olina n'okugamba Mukama Katonda nsonyiwa bba wange okususpectinga okwenda kituufu tomanyi kwenda kyenva nkukutte naye omusajja gwe batakwatangako ng'ayenda ye mwenzi kungu owa diguri ne PhD ojja yongerezaako bw'olinako oyongerezaako tunzike kubanga kyennyongereza ku mbeera ey'obwenzi mu maka togamba bwenzi mu maka obanga akkaatiriza nti ndi mwenzi nedda okitegeera ensonga gye njogera tukolera abantu kati ensonga gye njogera ku bwenzi mu maka saidi ey'abaami oba abakyala naye nga sira tugenda ddisa nnyo ku baami nabagamba lwaki okweka omukazi gw'oyendako lwaki omukweka oweeka ate oweeka n'otamukweka gw'oyendako njagala mbabuulire simu neweerabamu patana 10 eyiyo gwe omusajja waliwo embeera ejja okujja mu maka ng'olina okwalizibwa okuggula essimu eyo oyambibwe nga gwe tokyalina maanyi byonna by'oteeka mu ssimu byomanyi tebigenda kusanyusa mukyalawo
obikola ng'olowooza oyina amaanyi kituufu naye olunaku olugenda kukya gabe nga tegaliiwo nga yalina access okugula essimu yakola ki bw'oba oyenda ku bakyala lwaki todiretinga chat ze mukozesa mu WhatsApp lwaki towa direction abakyala b'oyendako ti bwe mba sikkubidde tonkubira oba bw'oba okuba biipinga lwaki mbeerako bwo bunkenke ng'essimu yange eba yange anti obeera ku bunkenke kubanga ono atabula amakaago taba na makulu kubanga ey'omukyala nayo sigikwatako lwaki aba akwata anti oba okulietinze bwenzi waka kankubuulire omukazi yenna gwe bakwata naye mukazi owawaka gwakwata naye oba ebintu byalaba mu ssimu yo ne mutabuka n'oyo oba tomwagalangako bintu by'oyo gwalabye toba tomwagalako na ku mutima gwo n'okubanga wamutadda omukazi akubira essimu nga tomwagalanga na kuwamukolesaako bukozesa n'atabula amaka g'omukazi ono omukazi ono owawaka ye mukazi wa aliriyo okitegera ab'ebbali bakola ebintu byonna okkuta naye kola ebintu byonna eko omukazi obutakuta kankubuulire nze simu eyange omukazi abeera nayo neyiye embeera naye nze simu eyange ebeeraawo teri atamanyi password yange era nze omukozi gwenkozesa oba omukazi owange gwe nnina amanyi password okuva ku ya ATM card ey'essimu patana zaki z'essimu kubanga nze sisuubirayo kuwa muntu mulala kitiibwa abatali abo kyagambo kitegera sisuubirayo kuŋŋamba mbu nina omukazi gwempa respect okusinga gwe nnina eka lwaki nkyatinga n'omukazi mu WhatsApp ndekemu andi kiba bwe kiti kojja si buli muntu alina omukazi ebbali nti aba ayenda wali omusajja okubeera ng'alina omukyala ow'ebbali nga mukyala we ali ofiisho okategedde kati nze ni musajja musira anti ali ofiisi oba mwogera awaka bw'oba tomwogeranga waka mukazi nti reaction ye kojja waliwo omukazi gojja kugamba nti olina munno agume era azinga emikono bwatu waliwo omukazi gojja okugamba nti alina munno anoonye ejjambiya oba asidi kati reaction z'abantu za njawulo kati omusajja gwe kojja owadde submission ebadde nnungi era nina kye ngiyizeemu naye kye weerabidde nti waliwo abasajja abamu ng'alina mukyala we nga w'abaana aba naye nga yasalawo buli omu abeere muleeni ye kubanga Irene yayimba n'agamba kyesirabyeko tekinkola ki kyekinnuma kaakati nze sigaanye omwami yenna alina okuwa mukyala w'ekitiibwa era omukyala yenna ekimufuula omukyala ow'awaka kumukwata ne mmuteekawo ne mwawula mu balala ne bwe mbanga buli musajja yenna aba n'ebyama kafeero wuuyo gwe twogeddeko yagamba nti omwana si yamuzaala ng'omwana atuuse na kufumbirwa naye yamumanya akyayonka buli musajja yenna ku nsi aba n'ebyama bye ate era ne Bobi Wine yabiyimbako nti kyabutonda abasajja oluusi tusoba ebbali ne bakukwata n'akameseji mu ssimu naye nze ndowooza ne reaction yo ng'omaze okukwatibwa obanga okoze ensobi naye matalinga bakwatidde mu bwenzi olemeyo okukkiriza defeat kuba mulimu omukazi lwakulaga ekintu bw'ati ekituufu twegendereza naye mulimu lwe kikusukkako ng'olina kukkiriza nti Katonda wange kindidde kanzikirize defeat omukazi tomwetonderawo nga yakakkwata oyinza okwogera byogera ate ne bimwongera busungu so omuwala gwe bakwatiddemu ekyomukisa omulungi nali simukubangamu gwe nasoose okukubira ogenda kukubirwa essimu bweti ne bweti naye kwegayiridde tovoola kubanga oyo govoola maama w'abaana wawaka asigaze ekitiibwa kyomukazi asobola okukwata ne malaaya naye engeri gy'oreactinga essaawa eyo nga yakakukwata ekola kinene nnyo okulaga ekitiibwa kyo so kakkanya sayidi ki ate n'abakazi bakimanyi bano be tubeera nabawaka omusajja okuba nga akwagala temulina kwegatta oba ye olw'okuba nti yeegasseeko ebbali okwagala kw'omusajja eka kwe kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja tosuulawo omwami wo mbu yayenze oluusi akulaza n'okulaga nti nsonyiwa gwe n'okitwala ng'ensonga kubanga oluvannyuma lw'ofuluma bufumbo obwo olw'okuba oli yayenze naawe ate ogenze fuuka malaayo kubanga ne gwe nnyenzeeko anoonya kitiibwa kye nakuwa sikigabirangayo mulala kikyaliwo ekikuyombya kutwala oli mu loogi n'esatu gye namuwadde n'esatu gye namuwadde ne bubiya bwe yanywedde kyekisinga poloti ebbiri ze nnina n'emmoloka nga byonna n'emirimu nga byonna olingana n'okwotwala ebitwale so ebintu ebimu twetaaga okukula nga tulowooza abakyala mukule mu bwongo ekyo kyokka omwami okulaga nti omukwatidde mu bwenzi n'otekawo ekibeerabeera
kimwongera ate bwenzi buli wononkwatira mu bwenzi lotekawo ekibeera ate ne tuddawo onyongedde kwenda bw'olabanga ebintu ebyo mu simu ya bbaawo n'okebera essimu ya bbaawo erimu abakazi bakyatinga nabo sirika kimugambire muki yomba munko kiveeko oyomba ki kiyite wala abakazi bw'otabagendeza bajja kukulwaza kiyite wala okulekanga gwe wawasa nze kyemmanyi kyebayita omusajja kwe kulabirira famire ye n'okugiteekerateekera ebiseera byayo eby'omu maaso mungu waba muwadde obulamu kati bino olw'okuba nyenzeeko ebbali mu loogi gw'atoyagala kunsuulira maka na apartment odduka ogenda pana ye gwe nyenzeeko bwakuwulira emisinde gyaleeta tobalabye abasibaasiba obuntu eddakiika 2 ng'ate abukomezaawo banebe bamukubira namugamba waliwo neyazze oli mukazi mukulu olina abaana 4 5 omusajja ayenda okyayogera ebyo mu bantu olina kugamba kimu omusajja takyaweerera baana yensonga ewulikika ate era ne bwogiwaabidde omuntu bagamba mukwatagane teri muntu alina magezi bagamba nti mukole ki eno sema waliwo omukazi gwetondera ate nga gyokoma okumwetondera obanga ayiwa amafuta yeseetondera muntu gwendabirira netondera ndabirira baka mubeere bulungi kuba byonnenyeza nabikola ntegeera ebyokulya byange biriwa oli otyanga muka Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple,